omulembe gwe tukuliddeko waliwo ebintu bye twagala tu bypassinge mu bulamu. Ebintu bye twagala tubuuke. Twagala nnyo obuuka stage guno omulembe. Okitegeera. Kyovala bw'osanga abaana bedda abageranga mu kibiina ne batunda okuti n'abaana babeera tasoma teba baana ba teacher physically babeera ku taabu babeera ku computer n'asomera online biki. Naye ebiseera ebisinga waliwo eri touch ey'okuba ng'otula mu kibiina n'olwo omusomesa wali mu maaso physically. Okitegeera. Sisaawa zino ennaku zino twagala ebintu ebiri simple, twagala ebintu ebiri easy. Okitegeera. Oyagala ogwe bugwi mu bintu, which is the wrong way. Okitegeera. Abawala abasinga baagala oba abavubuka abasinga baagala ayingire mu relationship n'omuntu olwedde nga yeekolera dda, omuntu ali obulamu bwe bwasimbula dda. Ne beerabira ekintu kimu nti eyo nkola that's the like si eyo enkola entuufu. Enkola entuufu yandibadde nti bwe mba nsomye ntule mu class physically n'omusomesa nkwateko kuva P1 paka we namala secondary nga musomesa mbadde mulabako. Wadde wazzeewo omulembe nti sasa no mutasobola osomera online course nego, it is the best way. Naye ebiseera bisinga plaque ag'okwatako n'engalo zo ali better okusinga osomera online. Okitegeera. Ntegeeza ki bw'otuna situation ennaku zeriwo mu relationship nga bulabe eyabindeeba nti bindeeba yajja n'asanga omusajja already ali made nti omusajja ava bweru alina ku ssente badinawudde pe nga agamba talina mulimu neyo business ye. Kitegeera ko omusajja mulaba akola zigundi ez'enjawulo. So abawala abasinga twagala tuyingire mu relationship nga bulaba kati rape wajja n'oyingira obulamu bw'oyo omusajja already nga ali made already ali bulungi already mukulukulu ayagadde ku bantu alina ne ku baana ebbali. Era omukazi nga bw'obimanyi nti omusajja yenna abadde ali made tatera kuba yekka nti abaako ne babimutawaanya abaako ne babimusumbuwa abaako ne babamuwondera ababaddewo mu bulamu bwe nga abutandika paka waaba atuuse. Basajja bangi bakola ensobi nga bali mu mbeera y'obwavu naye azaala wano n'azaala wali n'akola ki era ne kibafuukira obuzibu nga mu mbeera ne baba bakuze nga bafunye ssente. Okitegeera. Embeera entuufu yandibadde nti omuwala n'omulenzi wandibadde ofuna omusajjawo, this is my say, wandibadde ofuna omusajjawo n'omwezimbira paka ku level gy'omwagalako kisoboka. Right nti oba ne claim ku bintu byonna by'abaakoze ajja ku respectinga ne bwana abayina embeera gy'ateeka oba mufunyemu butakanya ajja kuba ku respect nti omukazi abaddewo. Bantu bangi nnyo beekwasa nti okola n'omusajja n'omujambo avunaatuka n'akulekawo. Wabaawo ensonga lwaki abantu baawukana nga balina ku level gye batuuseeko. Ebiseera ebisinga omusajja ng'ayavuwa nga like akula ali mu stage ey'okuba nga ali mu kuŋŋaanya amagya oba ng'akola waliwo ebintu abakazi bamuyisaamu abasajja basinga bye bagumira because aba ali relationship nga teyeetaaga oyo omuntu amubeereremu n'agumira ebyo ebintu. So ebiseera bisinga bwe bafuna ssente n'agamba kati ono yampisanga bwati watera okuva obuzibu. Mu nsi ze tukuliddemu oweerera omwana n'abanga muto n'atuuka n'akula omulimu gw'oyagadde afune n'atagufuna. Eyo nayo side way naye at least at the end of the day it is the right way to start okutandika omwana okuva nga ali muto n'omutusindika paka ku level gy'okola ki gy'omwagalako. Singa twakwatanga abaana n'omusabusizi n'omuteeka mu senior 4 singa agwa ebibuuzo. So the best way is kwata omusajja w'omwezimbire muve mbina ebintu by'okuba nga mulowooza nti ojja kukira ku makya osanga omusajja ng'alina waali yeetereza dda alina obulamu butambula alina amamotoka alina ennyumba ya setinga dda. That way it is not possible. It comes with a lot of problems. Waliwo abakifunyemu nti bano banfumbidde omwana wa mugaga naye omusajja yenna teri musajja kugenda sanga mulembe guno ng'alina ssente ng'ali talinaako bimugoberera. Abasajja abasinga mu process ey'okufuna ssente bazaala wano ne wali abasinga baba balina ebintu bye bagendamu ne bayetera bafuna attachments ku bantu. Okitegeera. Era kizibu nnyo osanga omusajja ng'alina waali akoze ssente muvubuka oba afaanana ate nga talina baana. Kizibu. Kitegeeza bw'oyingiramu obulamu ogenda kujja okusanga omuntu olwedde ali made nga gwe akuleeserwa bulungi oba lwakabina ogenda tuka ekiseera biggweewo oba obulungi obadde olina buggweewo otandika omubbowa. Bw'otandika omubbowa agenda tandika okuyisa obubi agenda tandika okudisrespecting agenda tandika okukuba oggoli agenda tandika okutwala ng'akasasiro because mu bulamu bwe tolinamu piisi yonna tolina kye wali omukoledde tolina kye wali ki just yakutwala nga omuntu eyajja
omutwalako kyalina. Abantu bonna abakoze ssente mu bulamu buno nga balina mu mbeera yonna gye bali, abasinga bali bafumbo, abasinga bafumbo, abasinga balina abasajja, like abasinga balina abaana n'abakazi be balekawo namba ennene. Bw'oyingira obufumbo omukazi ajja kulabanga threat nti ono ajja atya nze we nnali wannema kati ono yagenda osobolawo lwaki ono ajja mu bulamu bwenkoleredde. Ebyo byosanga oli omuwala bamuwadde obutwa, ebyo byosanga omuwala nga bamutuze, ebyo byosanga omuwala nga bamutomedde bamuloze. Obadde mu bufumbo obuyingidde tozaala, pressure ekuyingidde, ab'enganda bakubuza omwana aliwa nga wayingira mu ddogo lyotakola ki lyotategeera. Abalina okuti ne baganya ebintu ebiwedde tize ekyo kyange okufuna kusanga musajja nga like omusajja alina buli kimu, nfuna omusajja alina ssente n'emmotoka, tebisoboka. That is the wrong way. The right process is zimba musajja okuva ku zero obere ne right bintu bye, zimba musajja okuva ku zero obere ne claim ku wealth ye, obere ne experience eyo ebanga kyatambula n'omuntu okuva mu mbeera embi paka wano. Muve mu kulowooza okuba nti ngenda kera ku majja nsanga omusajja, because that's the mindset. Tuve osanga abawala abasinga nga tebakola, talina kyakola, just akera ku majja kuba puliti, kwerongoosa feesi, kulaga mubiri nyenya kabina, because amanyi olwo abasajja abagagga bajja omwagala. Yes, bajja kujja bakwagala n'ekiseera akabina kagenda kuggwawo. Bw'oba ali mu bulamu bw'olabyeko omukazi omukadde ng'agezaako okwekolako, mukadde obudde bumuweddeko, talina ssente, alina abaana, like alwana omulaba yesiga ne makeup takyakwatako, otuka stage eyo nga ne makeup takyakwatako. Omukazi omusajja alukesa naga kino kiki naleeta, teri musajja agenda ku respectinga nga toyina kyo, like tomanyi gyavudde, tomanyi bulamu, era ajja kubeera busaba abwasiriikirira yekka ng'alaba you a problem. Ono talina kyangattako, yansanga already nakola dda, akuyise nga kasasa. Abawala abasinga bagamba muze nfuna omusajja, excuse me, nfuna omusajja ne bwampisawo bikasitama nga ndi mulamu bulungi. Bro, tekintu mbulamu kisinga state of mind, tekintu mbulamu kisinga kuba na bulamu na mutwe nga gulowooza bulungi, tekisinga bulamu kuba mu nsi nga good mental state. Omusajja yena gwosanze nga alina ssente agenda beera nawe ojja tuka ekiseera omubowe, because tomanyi gyavudde, tomanyi ssente ze gyazijje, gwolinda bulinzi. Ajja kutwala nga gwalinda obulinzi, alina abaana bolabirira, famire ye nnene, famire ye tunulira ye, atoze ne mu famire ab'enganda bagenda kukulabanga ekizibu nti gw'osanga biwedde. Nazaala olina chance ya Nazaala obutakwagala, olina chance y'ab'enganda obutakaagala, olina chance y'omusajja okukuka ow'amangu. Kuba abantu bangi bagenda okuba bakulimirira, yajja yasanga omusajja yakola dda, yasanga best way, although eri mugamba eriko risk yeeyo. Tandika n'omusajja okuva nga ali wansi omuteeka ku level gy'omwagalako. Sifaayo bamukitwala muti bamukitwala mutyani, that's the right way. Bino ebyogamba mbu simanya nsanze omusajja oyo gwe bankoledde bijja kusumbuwa. Ekisumbuwa bindeba si kirala. Tamanyi ono omusajja mbeera watuukidde okubeera awo. Tamanyi tetumanyi nakunyiba ono ani Kasani kusasira yamusangayo oba Kasani kusasira abayingiridde mu bufumbo. Because olina omusajja alina ssente ze, alina akoze ebintu bye, tafaayo. I can date anyone because this is my money. I made this money. I struggled for this money. You were not in this life before I got the money. Tinabona gwe nga toliiwo. Lwaki ojja mu bulamu bwange kati no dictate, like you want to dictate my life gy'otabaddemu before. Okitegeera, teri musajja abasajja abavu ffenna tuba n'endowooza eno. Kwala sinafuna sawo tekini. Abasajja abavu bonna baba n'endowooza nti bwe nfuna ssente nja kukola kino, bwe nfuna ssente nja kukola kino, nfuna ssente. Kuba obwo biseera bisinga abantu abavu baba bakola nnyo okufuna bintu birungi. Of course bintu birungi baba bakazi balungi, ku life nnungi, ejjirako omukazi omulungi, ejjirako family nnungi, ennyumba ennungi n'ebisigadde. Naye ebiseera ebisinga omuntu nga tabaddeewo mu life eyo ng'otoba naye, teri mbeera gy'ogenda mwagala mumba omwagala passionately. It is impossible. Ojja mwagalako ky'omwagadde mu mutima ogambe aliddeko kyalidde. Kati gusazi notulira, for example, kankwese anko waffe Amu alina abakazi aba basatu because alina ssente. Naye bw'otuuza abakazi omukomu n'omubuuza onoomwagala, teri mukazi mu bulamu buno ayagala mugattako naye oba mulina ssente mmeka. Naye bw'oba toyina sse mu bulamu bw'omuntu bajja kugattako without question.
kino kibabuulira ojja kujja oli mulungi okaddiwe baleete omulala omulungi akaddiwe baleete omulala omulungi akaddiwe baleete omulala omulungi ku lumbe mujayimirawo ng'abakyala 8 mwetunuulire temubitegeera omusajja mwena yabateekawo oli kuba yalina capability naye nga kyandibadde kirungi omwana omuwala yenna n'oba ne musajja w'omu kane baaba akwongeddeko omuntu nga kaseera keeyongedde mu maaso akurespectinga wandiyagadde kuba mukazi ki gwe yajja n'osangawo ebintu ebiwedde oba omukazi eyatandika n'ebbaawe n'omuteekawo omwagala waba buli kimu buli side eriko ekibi kyayo naye ekibi ekisinga kikiri nti ogenda gwasanze omusajja oleda ali mmedi oba ne effect ate y'amaanyi kitoyina kyomumanyiiko tomanyi kibimusumbuwa tomanyi bizibu bye tomanyi nnaku ye tokimanyi byasulako ne ku kkubo waliwo abakazi ababeerawo ne basiba emigongo naye ng'ennamba ennene esinga eri mu bufumbo ssaawa zino bakazi abatandise ne babbaababo okusinga abakazi abasanze abasajja abawedde that is the reality abawala abasinga basoma funa bagagga kyetuyigiriza abaana baffe nga tubakoze asoma omusajja omugagga amuwase yes naye it comes with a cost first of all omwana otagenda kuba respected kyekyo kisooka ekyokubiri omwana wo tajja kwagalwa nga bw'alina kwagalwa ate mu bulamu buno kiba kirungi n'ofuna kwesa ebisinga ojja kunsagala nakola dda ssente nga sirina budde bwa laavu kyova bagamba abasajja tebafaayo simanyi abagagga tebaagala abagagga tebalina ki tebalina biki buli gwayagadde omupya gwayingiza mu relationship buli gwayingiza mu bulamu bw'omupya gwaba ayagala ennyo gwe laavu yejja kuba esala kyandibadde kirungi omuwala n'obeerako n'omuntu akwagala biseera ebisinga omusajja gw'ozimbi mutera okuba ne laavu eyaddala kitegeera mutera okuba n'eyo laavu eyaddala laavu eri nakyo naye n'omusajja gw'osanze simanyi alina waali oleese kabina bye bababuuza mbu kikyoteeka ku ttebo bibezali bye yabuuza Shakibu nti kyoteeka ku ttebo why Shakibu teyaliwo nga hasolinga amusanze alina level gy'aliko okitegeera amusanze alina level gy'aliko abakazi abasinga ekibalemesa obufumbo n'abasajja bamukuze nabo bwe mukula mwena abasinga mutandika ne musiwuka empisa omusajja atandise okwesetinga awo atandise okuba nga atandise okutereeza obulamu akyatoba mulabanga aluddewo ennyo abakazi abasinga basinga okukolera ensobi alabanga omusajja sente ziruddewo olabika n'amuyisa bubi n'ayenda n'akola ebintu n'aba n'abaana abamusiba omusajja byebyo omusajja n'aguma ng'akimanya alinawo omwana omusiwo oba babiri naye ng'ayagala abeere naawe kuba talina wakudda fonnaawe tayagala ate kudda mbi akunoonya mukazi mulala kuba nebikositinga n'akugumiikiriza embeera embi gy'omuyisaamu teri muntu atoba na mukazi n'atuuka n'afuna sente n'amulekawo nga tewali nsonga there is always a reason abakazi muyisawo by'abasajja bammwe lwakuba sente ziruddewo olabika kyekituufu n'ebizibu ebirala oli ku nnyumba y'omusajja oyenda mbu simanyi onoonya kyakulya oyenda lwakuba bbawo talina bubba abasajja baba babiraba ne basuguma so bw'afuna sente n'agamba twala eri eggundizo embeera zembi kuba there is no man agenda kwagala mukazi ng'agenda mu disrespect nga tekiri ate mu abakazi abasinga abaleeta obulungi mu mayumba kati mu abakazi abasinga balina beauty abasinga obwongo nansonyiwa obwongo tebutera nnyo kitegeera mwe banjagala biwedde seera ebisinga bw'oyingira mu relationship oba talina kyagatta akajasita abeera awo kitegeera naye omukazi yenna nga mukozi omukazi yenna ng'abaddewo nebbaawe n'amanya nti kati babadde banoonyesa ate abakazi bonna basanga ebiwedde baba si bakozi baagala beera wakalimbe okitegeera alinde abeera obeeza bamukolere buli kimu bamuwe emmere bamuwe ekyokulya bulabula ebitakyasoboka ku mulembe guno omulungi buggwawo abakazi mwino manya kimu emyaka giba age ejja gye muli okitegeera wowereza emyaka 3 ng'omusajja 4 aba alabikanga wa myaka 3 gweomukazi oba ate okuze ng'olatandisa olabika bulala kiba better no setting relationship nti natambula newe wazeewo obuzibu era omanya nti oba omanya nti kati waliwo abakazi abasinga bolaba abazadde bano basingle mother si bonna basingle mother abasinga bazadde mubaka abasajja nti yagala ayingize obufumbo bw'omusajja lwakuba omusajja amukwanye ate ng'omusajja ali bulungi n'alowooza tibajja nemuyisanga ye bayisa fast ki lady no gwosanze biwedde ndabyeko n'abantu abamu nti yazaala omusajja n'atukesera n'amulekera n'omwana n'addayo mu bufumbo bwe because wamusigula
n'omusanga nga ayidde alina omukazi amutegeera omukazi amanye ennaku yo omukazi gwayinza onnyumya naye nti mwana tulina eyo twasula ku kabalaza tulina eyo twakola era ojje weegendereze abantu bonna abawukana n'abakazi be bakoze nabo bamala ne baddayo 95% baddayo omukazi wange yantegeera mukazi wange biki noba n'omukazi omupya gw'ofunyira akubona biki mwawukanye n'olabira ddala nga otukeseera nga tasobola oli be yakolanga tamanyi oba handling situation kuba yabiguddemu bwe tabitegeera asanze biwedde asanze wakola dda tabitegeera okitegeera kyovula abasinga mubeera mbufumu nga omusajja tasobola nakwebuuza kutolina kyomanyi what do you know you're young you're 24 you're 25 you just came in a relationship whereby guy alina experience y'ebintu byayise byotamanyi just olese kabina figa akulabika bulungi ebituuka nibifeding nga kyalina okukola kimu kuteekamu ssente just chokola kimu olinga naawe commodity okitegeera nti naawe buli sawa pumpingamu ssente okitegeera ozize kimu biki ojazzaala omwana fala akuleka wadde gye yatandikira bw'oba obeera nebbawo ng'osazeewo okukola naye waliwo nti olina okumanya nti either you respect him you build him cost ya buli kimu ebaawo naye mmwe mwenna abasuubira mbu ogenda kujja oyingira relationship ogiyingire n'amaanyi ojja omusajja yenna awedde eyeekoledde si mulungi kwagala ekyengamba abawala omusajja gw'osanze ng'alina ssente ze teyandibadde mulungi kwagala wandibadde omulekera abo babadde naye ng'atandika tewandigudde mu butwa tewandigudde mu kuttira mu nnyumba tewandigudde mu mukazi mulala mu bufumbo weda aliko abaana aliko ebimuwondera omusajja yakoze ssente n'abanga talina mukazi biki aba aliko ebimuwondera era tebawasa babeera bubeeza okukozesa asobola n'okuzaalamu omwana n'akulekaawo bo waliwo era abawasa waliwo ababakoyo mbeera embi nasala wafuna omuwala agenda omwagala biki naye obudde obwo abakazi abasinga n'abayingira kati nefe abasajja bantaffe abawasa abawala abato ng'ofunyemu okoze biki abasinga babalina kye bakubalako nti aba akwagala kuba olina state era bw'ekiseera ku makya akasente ne kabula amalayo kyovula abasajja abagagga abalungi bwakufuna ng'olimu abagagga bwakufuna ng'oli mukazi mulungirungi olina ku bbina olina sikini ennungi olabika bulungi amiga shi wakuzaalamu mangu akukaddiye nti bwakira n'agamba genda ovaawo mulina abasajja nga babazaalamu ne babateekamu mizigo tiinira omusajja ampa buli kimu naye alina omukazi naye ampa buli kimu angulira emmere angulira biki andabirira ewaka ansasulira ennyumba biki anjagala ampa sente zameka bw'ofuna olubuto things change abadde akwagalanga abadde akukwata ng'ekyokulya atuuka ekiseera ng'ate abiraba bulala ng'ebintu bikoze eki bikyuseemu nga si eri embeera gy'abadde akuyisaamu ennungi gy'obadde osuubira ggwe nti ajja gikuyisaamu oba okategedde kitegeeza nti mu bulamu buno waliwo ebintu ebimu nga tulina okumanya ebirina otambula the right way is to get your man n'omuzimba that would be the right way kuweerera omwana kubanga muto n'afuuka kyoyagala si kukwata mwana mujja mupiwa n'omuteeka mu senior 4 ng'omusuubira okubanga ajja kumanya ebya senior 4 abala bina kuzo that's the way you want to go mumanyi mutwalayo simanya sexy beauty n'ebisigadde buli kintu kituuka omusajja babira nawe ebbanga atuka n'abimanyiira ebyo nga kyayagala kati kumugattako waliwo amanja oza nkoze nti omusasula nina kino nkoze nti kiyitamu waliwo nga tobimanyi kuba gwe wajja oli muto wali omanyi ozze kugwa mu mugagga walina kumanyi kimu ogenda kuteekawo akakulabirira bajja kuwasizaako bannaaba nga buli mwaka omusajja wasa because alina capability ogenda mugamba kiggwa ogenda kugamba ki omusajja gw'osanze alina ssente ogenda mugamba naye oba okola ne musajja olina byomugamba kino taata si kiru kino so si kirungi n'akireka abakazi bonna abasanze abasajja abamaliriza abakola abeekoledde baba tebalina sse aba akaabira mu buliri bwe tibwe mugambako naŋŋamba genda amaze okubeera nange oluusi akusiiza obulwadde bajjirako ebintu bingi omusajja yenna eyeekoledde ajjirako ebintu bingi tojja musanga nga just ali awo tyali plain aliko baki abaako naye babimuwondera so naturally you have to find your man kijja kuluma naye amazima gali nti mu bulamu buno eyandibadde best way to find a man is zimba musajjawo tosanga musajja aliko abakazi simanye bamuwondera abaana bamuwondera abaana bamusumbuwa simanya biki azinde otuke n'olwana ne bakazi be bwosanzeewo nga bindeba nti agamba ono omuwala ambuleeta omwana wo leeta bw'oba twala omwana mu ddiini ewaba abba wange tumukebere
simanyi tumulabirire tukuwa obuyambi. Oyingira mu lutalo lwotagenda kumala, oyingira mu lutalo lwotamanyi. Okitegeera sawa zino abantu bagezaako sympathizinga naawe weyabaye akasajja kakudisrespect nze omanyi lwaki tolina kyokagattako bulungi na mwana tewali kyokagattako kagadde yagadde buli omu kakoze bye kakola so kati kakyafaayo kuba kati weebuuze ng'olina omuwala nga Bindeeba ate gundi ono Byantalo kusaasira yagadde abasajja abasinga ne bbaawe abasobola n'ozaala bbaawe oba omwagasaaki kati Bindeeba omusajja omutunya gw'oyingiridde ate n'ebiseera ebisinga bannange oba kuwoninga ku muntu genda mpola waliwo red flags zetubuusa amaaso lwakuba mumwagala n'omusajja n'akuddako nakkuba naye ng'ogumye sente weeziri amanye embeera embi ekaddiya oyagala obeere mu mbeera embi lwakuba sente weeziri bakulaba ovuga emmotoka naye nga tonyirira. Leila Kayondo yayinga relationship ya Mbuga SK naye ng'agamba omusajja amukuba naye nga baali lisedi bakamuwa n'ennyumba ffenna twagira flat wet material naye bamugumu ebiri n'addukayo kuba omusajja alina ssente akontrolinga ayinza okugobako baganda ayinza okugobako mikwano gyo ayinza okukuteeka mu mbeera omusajja aba alina ssente alowooza oba pulopati nalabako abalopa gundi fikfameka musimanya agamba omukazi my woman my property simanya agamba ati abakazi mu property mayi nebbula bikolo liri e Kampala awo okitegere oba property toteesa kibi nnyo okuba mu nnyumba ng'olinga ofiringa nga omuntu ali used tibakazi ba Haji Hamisi bali waka basatu buli muntu alinda lawundi ye buli bamukyaliddeko basuzeeko kati tebalina sse kimala amaanyi okuba mbufumbo nga tolina sse ng'ozaala buzaazi baana kalasi kitegeera let us not ignore the right way fukirira ekimuli kikule okitegeera n'omuti gwe basitudde ne bagugyayo gutandikidde nga gukola ne baguteeka mu ttaka era gufuna obuzibu omuti ogubadde gukuze guba gwetaaga ofukirira ennyo ekisukkiridde okusinga omuti gwe balese wali we guli ne guloka ne gutandikirawo ne gutambula so kati gwe mwannyinaze ali eyalowooza ti ogenda sanga omusajja awedde simanya alina baba n'ebizibu babaako ababa babagoberera babaako ababa batuusa we bali ababaliredde okukola ekintu kyonna aleme kuddamu laba ssanyu lwaki amulekawo